eya Kane Rugaba ng'atugamba President Bobi Wine mbu mu ofiisi ye baasangamu kondomu n'enjaga ate n'atwalamu n'eddagala ery'ekinnansi. Nze namugamba nti eddagala eryo ly'okozesa tebakozesa wala general processed, bakozesa omwenge omuganda ne walaji omuganda, naye sitaani tetandika te neekomekereza. Ne mugamba tujja bisabira mu ofiisi ebyokuwola ebyo tegenda kugendamu. So ne bankwata ne bangamba tugenda kutwala mu State House wavuma president ne family ye. Nagenda otuuka ku police era ne baleeta RDC n'ambuulira lwaki ntwala Bobi Wine Bushenyi, nkola n'ani, ani ampeereza ssente, ne mbagamba nze nkola ng'omunnauganda kubanga mu masomero aga gavumenti abaana abange si be basomeramu bokka, mulimu n'abalala abaana. Ne bangamba bantwale mu Centenary bampe ssente ez'abakyala eza looni mbu nkole fumbe daddies nve mu bintu bya politics, nve mu Bobi Wine kubanga Bobi Wine akola bya kisiru tasobola kubeera mu Western. Ne mbabuuza President Museveni oyo gwe mugamba yagulawa mu boundaries ezize, naffe tutandikirawo tutandikirawo ne Bobi Wine waffe. So banzijja ku office na office bbiri eya tulina ffenna we tukolera nange yange personal, nali ngenda kwanalookinga essimu yange, abasajja 5 abasirikale be bankwata ne batuuka mu town ne bagamba abantu be bantutte mu State House ne bakola ki. So ne bantwala ku poliisi esookerwako ne bansuzaawo ku makya ssaawa 12 ne bantwala ku CPS ne bambuuza kubanga nagenda mu ofiisi 5 nga bambuuza lwaki okola ne Bobi Wine, lwaki otwala Bobi Wine Bushenyi. Kale byonna ne bambuulira kubanga batandika okunfollowinga okuva 2021 bali bankutteko ne banteekako ebisangosango ne bangamba simanyi bateeka ku akawunti yange sente $82,000 ate ne bamala ne bangamba omusango gwe nasanga mu kooti ate mulala. So ebyo byonna ne babigatta. Ekibuuzo kyali nti ani ampa sente. Kane Rugaba mwennyini yakuba essimu ng'andi awo mpulira n'abagamba oyo musirusiru mumukutte Bobo ye mukuba ebifaananyi mu bisindikira. Ne bansitula ne bankuba ebifaananyi ne bamusindikira ne brigade waliyo brigade yawo naye n'agamba mumukutte eyo. Ne bagamba bagenda kunsiba tebaagala Bobi Wine Bushenyi, NUP tebajagala Bushenyi, bwe basiba nze n'abalala bagenda sirika tebagenda vaayo. Naye njagala kwebaza President wange Kyagulanyi Ssentamu n'abaana bali mu diaspora abali ebweru Mbuye n'abalala, Vice President wange SG bonna abaana ne balwana okutuusa bwe banzija bwe baategeera nti bantwala ssaawa 12 ku CPS era ne muganda wange ono Bright najja ate ye bwe yavaayo ne batwala butwasi. So njagala kutegeeza abantu temuggwamu maanyi kubanga bwe bantuusa mu prison era ne bansuza mu tooyi, bansuza ku mabbali ga toilet ne nfunamu ekirwadde. Bwe baamala ne bankuba empiso 3, omulundi gumu 3 bazikubira wano mu mukono, endala ne bazinkuba ku kabina. Wasooka ne wabeeramu ng'amasira ne wamala ne wasirira bwe bati. So bwe natuuka mu prison era osi n'angamba soogera bye bankwatidde sitwala politics mu prison. Nange ne mugamba ate omuntu bw'atuuka wano bamubuuza musango ki gw'okoze. N'angamba toleeta wano politics. Ne mugamba mbuulira omusango nja gwogera nja gubuulira abantu naye teyagumba. So essimu yange ne bagitwala ne bagisigaza. Ekikulu kyali nti lwaki mpositinga ebintu ebikyamu oba ebibi ku gavumenti. Nange ne mbagamba bampe ebirungi bye mba nteekayo ku akawunti yange ya TikTok. So abantu abantwala abasajja 3 banteeka mu motoka ne bantwala bala ne basigalayo ne bagenda ku ofiisi yange
ne bajjayo ebintu byange ne bajjamu $5,000,000 ne gundi laptop y'ekika kya Dell ne cards ezaalimu eza NUP kubanga endala nali nzirina mu baagane zo tebaziraba. So Uganda tulina ekizibu kwegamba nti Museveni tetulina kuwagira Bobi Wine mu Western Uganda ate kitali kituufu. Waliwo olunaku President Bobi Wine ng'agenda mu Western ne batuma platform ku ma radios ate abalabo ne bagendayo nga talina abakuba ku mukono okuwagira Bobi Wine mu Western kizibu nnyo kubanga musango ekyo nakiraba musango gwa Nagomola bingi kubanga bajja ne bapayiringa fayiro yange okuva 2020 2021 n'okutuusa nakati banzija mukomera ne bangamba siddamu okwogera ekigambo Bobi Wine bwemba gundi ne baleetawo omusirikale ng'alina amayinja 3 muyima ng'agamba gwe ovuma Katonda wakubiri mu nsi muno tomanyi nti Museveni ye Katonda owokubiri. Simanyi Museveni owa Katonda yabujjawa naye olunaku lujja kutuuka kubanga Museveni si yasooka mu Uganda ate si agenda okukomyekereza. Ekyo nkimanyi bulungi. Njagala okugamba pulezidenti wange nti nze sisobola kuva ku mulamwa kubanga bangamba bagenda kunzita nga Segirinya bwe bamukola. Segirinya saawa zino ekyokulwanyisa kya NRM bwe bakwata omuntu bamugamba tujja kutta nga Segirinya tujja kukolako nga Segirinya bwe yafa. Kitegeeza bakikola mu mugenderevu okutta Segirinya kubanga balaba Segirinya yali ku mulamwa ogw'enkyukakyuka. Tujja kusigala nga tuwagira Kyagulanyi Ssentamu era mu Western tugenda kuwagira Ssentamu kubanga nze bangambye bwe baddamu okunkwata bajja kunzita. Ekintu kye bampa era n'abasirikale bansanga gundi gwe bali bantadde ne bangamba saawa zino bwe tukuteeka mu motoka ani agenda kukunoonya kubanga zaali saawa 4 ez'ekiro. Esaawa zino bwe tukuteeka mu motoka ani akunoonya. Kitegeeza nabo bamanyi nti balina orders ez'okutta. Do whatever they did to Segirinya to you. Balimu omanyi bwe bakukwata obeeramu naye bwe mbalaba ku face mugamba nti ono. Is it the police? Yes. Wajana mukwagera Kyagulanyi kumi n'omusanvu. Yes. Expound on that one. Why? Okuwagira Kyagulanyi lwaki ngwise musango kubanga batugamba Kyagulanyi talina kubeera mu Western. Kyagulanyi mukozi wa bikolobero naye simanyi ebikolobero kubanga batugamba nti Kyagulanyi ali ebisiyaga ate bagenda okuddamu tuleetera report era gavumenti yali ebisiyaga kubanga yali receivinga sente billions 3.6 za bisiyaga ne batugamba Kyagulanyi ayina tribalism ate tugenda okulaba gavumenti mwennyini gavumenti erina abantu nga 2 abakontrolinga Uganda yaffe. Ate abamu si banankole n'okubeera abanankole abamu bahima beyita abahima Abanyarwanda sort of kubanga nze mmanyi nti Uganda tutirimu kyenkanyi ffenna twandibadde tufuna omugabo ffenna mu Uganda naye walimu abantu n'abatali bantu kubanga nze mmanyi Kyagulanyi Munnauganda naffe nange bwe mpagira Kyagulanyi mba Munnauganda. Kitegeeza bw'oba toli kali akatunda aka Museveni